Mu love story ya leero tugenda kuzuula kisoboka kitya era kijja kitya maama yakeera enkya n'akuzaala okukkakana ku mwana wo muzzukulu we n'amutta. That is one. Mu love story ya leero tugenda kuzuula taata okwata otya omwana gw'ozaala n'omuwaayo n'ogamba nti nze mumpe 225 mumpe miliyoni 2.25 mugende mulye butaala. Bijja bitya? Waliwo ebintu ebimu by'osanga mu stories ezimu n'ogamba bannange kino oba kiki? Nkwanirizaako mu show eya leero. Love story negenda kubeera ya bitundu 2. Nkwebaza okutambula nange leero ne bulijjo. Nkwebaza okurecommending omuntu omulala. Waliwo abantu abajja nangamba my sister recommended your channel to me, my auntie, ate nebaza kubanga mutwala obuvunaanyizibwa nojja nongamba nti I was not following your channel but I am impressed by what I am seeing for the love stories, for the shows, nengamba mukama yebazibwe. So njala kwebaza okubanga one okitwala nga kya muwendo olw'omuntu oyo abeera kusharing the link era nzikiriza nti mu ngeri emu oba endala tosobola kuviiramu awo, tosobola kusigalirawo nga tutambudde ffembi mu buweereza obw'ebyo by'osanga ku channel eno. I am telling you guys, you're going to be shocked. You're going to wonder, is this a YouTube channel? Is this a TV station? Mpola mpola masa ojja kubanga ebibuuzo obyebuuza naye nga answer ntono naye nga ataza atugoberera ng'okkiriza nti well, I saw it coming. I could sense it. Lwaki nakugamba nti ensinga ekyalimu ebintu ebitatugattako ate nga tubyettanira nnyo. It is so unfortunate nti tewaliwo alternative oba tewatera kubeerawo alternative. Kyola nti eri twateekayo alternative show abantu nga bagenda mu biduula. Some people would wish to see what is happening in the entertainment industry but they can't even access Serena like bwe twabadde ku lwaki ntandika ebya alternative show wano ku Sozimo. Tugamba nti abambi abantu abamu waliwo ebintu bibaali agadde okukola naye tebamanyi babikola batya, babikola ddi, babikolerawa, lwaki babikola n'abaani. Kyovulaba nti tujja ntuganda red flagger, how comes I didn't see it coming? Ng'omaze okukitegeera. So nzikiriza nti atambule nange tetugenda kuviiramu awo. Nkiriza tutandike love story ekitundu ekisooka egenda kubeera n'ebitundu 2. Nze Sozimo. Nze ndi mwana muwala nazaalibwa maama wange ne taata wange nga tuli baana. Maama wange yatuzaala nga tuli baana 5 naye nzekka ndimu muwala nzekka abasigadde bonna balenzi. Naye taata wange yalina abaana abalala be bano abasajja babeera n'abakyala bangi. Kuba taata wange musirikale alina abakyala bangi, alina n'abaana bangi ate sifa abakulu. Kitegeeza maama wange genda ofumbirwa taata wange ng'oba alina abakyala abalala oba bawasanga bagenda bwe batyo. Kuba nze sirabangako nga abakyala bali wamu oba wa taata wange nga wali abakyala 2. Ndaba nga waliyo omu naye ng'abaana tuli bangi. Nze mu kukula kwange tetwakulira wa kitaffe ne bwe twabeera naye twabeera Katini. Ffe twakulira Bukojja gye twakulira. Nze nakula ne maama wange nali siri naye. Twakulira Bukojja naye nga maama wange era siri naye. Nze nakula ne jjajja wange. Maama wange kuba maama bangamba yandeka nga nina emyaka 2. Maama n'agenda okweyiiya Kampala. Era bwe munaawulira nga olulimi nga si lulungi oba biki olw'Oluganda, nze siri Muganda bambi munonsonyi oba mikwano naye njagezaako. Temunjajinga mu love story eno naye nsaba ku magezi gammwe bwe tunaaba tumaliriza love story eno. Nze
bwe mbagambye okukula kwange nakulira wa jjajja wange. Era gye nasomera ne ntandika baby class, naye twali tusoma nga nakatandika baby class. I remember I started it nga nina emyaka 3 ne ntandika baby class top. Awo maama wange n'aleeta muganda wange anzirako, n'amuleeta ne tutandika okusoma wamu ku ssomero eryo lyennyini nga tuviira wa jjajja waffe oyo, naye nga maama yatulabirira yatuwa buli kimu, school fees biki kitegeeza ng'akola ng'asindika ssente. Obudde bwatuuka nga ndi mu P2 maama n'atutwala n'atuggyako wa jjajja wange. Bwe yatutwala ne tutandika obeera naye. Waliwo tawuni emu sijja gyogera linnya, naye si Kampala naye yakukyalo. Ne tutandika obeera eyo maama ng'asuubula. Awo ng'oba afunye ka kapito by'okumukozesa ng'abiweddemu. Awo n'atutwala n'akola kapito. Yali alina amatooke nga asuubula amatooke. Olumu n'aleeta nga trole namba n'atunda n'agimalako munaku nga 2. Ne tubeerawo nga mu mbeera nnungi, maama ng'atulabirira ng'atwagala bulungi, tuli babiri ng'atwagala nnyo. Naye maama ajjukira tali wa taata waffe, baayawukana oba yazaala nze n'avaayo, yazaala nze ne muganda wange n'avaayo. Awo gye yagendera kuyiiya Kampala, nze saabitegeera nali muto. Ne tubeerawo, nze kutandika okutegeera nga tubeera wamu nga maama atunda matooke. Ne tubeerawo n'atuteeka mu ssomero nga tuyiga. Nze ajjukira navuddeyo eno ndi mu P2 ne ngenda mu maaso. Twagenda eri nabanziza amabega, era nzijjukira banzizza mu P1 nenziramu n'ensoma. Lwali olwo nga maama agenza okusuubula, ffe twali bato. Obwo obudde bwonna nga maama wange tebeewuliziganya ne taata wange. Lwali olwo ffe ne taata waffe nga nze bannange nakula nga siraba taata. Emirundi okuva gye nazaalibwa, emirundi gye nakalaba taata njibala, tayinza osukka mu mirundi 4 kuba nze ndi mukulu kati. Ndi mu myaka 20 ndi mu myaka 26. Naye nze ogamba mundabe ku taata wange, ku kitange, simulaba kuba obudde bwonna bwabeera ku mulimu akola. Obudde bwe twabeera eyo taata wange yali akolako ku kitundu. Bwe mbagambye mbu musirikale, babeera bamukyusa. Twali eyo, waliko ekitundu kye yali akoleramu. Kyali eyo, if you know the place called Kibaale prison, gye yali akolera. Era maama bw'atyo yatukwata ntugenda. Oba yawuliranga bimutani ebyokwerabirira simanyi, nsonyiwa. N'agenda n'atutikka ne tugenda naye ne tutuuka eyo ku mulimu gy'akolera. Maama n'ayita natugenda ku mulimu. We twagenda ku mulimu twatuukira ku nnyumba. Kirabika maama ye yali azimanyi ze basulamu n'abasirikale bamanyi. Bubeera bwa ssubi. Nze era bwe natukka wali nga mpulira njagala nnyo ndabe ku taata wange kuba mwagala, naye mpulira mwagala nnyo kuba nze mbeera nga simulaba, nga manyi taata wange atwagala nnyo. Taata wange nga mpulira mwagala kuba mala obudde bungi nga simulabyeko. Maama yakonkona ku kayumba akamu. Bwe yakonkona ku kayumba ako, taata yaggulako katiini n'atulingiza n'amala n'aggalawo. Ngamba oba kiki? Ffe tuli baana, tuli babiri, nze na muto wange.
mulenzi. Awo maama n'asindika oluggi. Bwe yasindika oluggi maama n'ayingira. Maama mu kuyingira mu kayumba, jjukira bafulumira mu mulyango gumu. Nagenda okulaba maama wange kuba ffe twalina bato, oba nali mu myaka nga by then niyinza okuba nga nali mu myaka nga 5. Sisukkaawo. Like 5. Naye ono muto wange nga muto yeyeyo nnyo. Ne tuyingira akayumba, omukyala twamusangamu. Maama n'akuba omukyala. Nze bwe yakuba omukyala ne mpulira nga sibyagala. Oba lwaki amukubye. Ne mbivaako. Taata wange n'ayambala agende ku mulimu gy'akolera. Nze ne mbagamba ngenda ne taata wange. Era bwe ntyo namwesibako. Ne tugenda wamu. Ne tutambula ku mulimu. Ne tutambula. Maama baasigala ewaka ne muto wange. Ne bajjula emmere ne bagirya eyo omukyala. Ne bagirya. Bwe baamaliriza ne bavaayo. Oba maama yakubira taata essimu n'amugamba ampa omwana njagala kugenda. Kuba twali tugenda mu kyalo. Kirabika twali tugenda mu kyalo we bajjajja waffe. Nga tugenda. Byo nga biggwa. Bwe twamaliriza nga tukomawo. Tetwamalayo obudde bungi nga tukomawo eno gye twali tubeera maama ng'akola bizinensi ye. Era twabeerako nga maama akola. Lwali olwo n'agenda kusuubula amatooke. Bwe yatuukayo oba baamubba. Nze byonna byennyumya baabinyumiza nga nkuze. Kale kuba nze abaana bato tosobola banyonyola ebyo ebintu oba nagenze eri ne bakola bati. Mbu baamubba. Busente zonna ne bazimuggyawo. Bwe baamaliza okumubba n'akomawo ewaka. Bangamba mbu kitange yali yamugamba addeyo mu maka. Mbu maama agaanye mbu kuba ayina ssente. Taata wange n'apanga ababbi ne bamubba. Bwe baamaliriza okumubba awo najja n'amugamba tudde mu maka. Era maama bw'atyo ne tuddayo. Maama kitange yali ayina famire ye gy'abeeramu, naye bannange mujja kunsonyiwa ebintu oba njogera nga tebikwatagana mujja kunsonyiwa. Bino byonna byennyumya. Ebirala nali nabirabako, ebirala baanyumiza binyumize. Ne tugenda. Taata wange ng'alina amaka. Ne tugenda ne tutandika obeera eyo. Naye bannange twabeera eyo. Bwe twatuukayo twagenda ffekka. Nze kye nalaba. Twagenda ffekka, maama yaleeta motoka n'ateeka ebintu ne tugenda. Bwe twagenda twabeerayo omwaka ogusooka ne tubeerayo ogwokubiri. Twamalayo omwaka gumu, emyaka 2. Awo maama taata wange n'ajja. Era yajjanga oba yali agenda tukuwera Christmas, something like that. Bwe yajja taata yamalako ennaku zaali 2 ng'amaze emyaka 2. Jjukira okuva we twava eri nga tetumulabako. N'ajja yatugamba tugende mu kyalo. Ne tugenda. Ennyumba twagiggulira twasanga nga talimu muntu. N'agiggula maama bulungi n'agirongoosa n'agina wabweru nga wona waazika n'agitereeza ne tutandika okubeerawo. Ne tubeerawo. Taata kwolwo we yajja n'addamu n'agenda. Bwe yagenda kumbe maama yamuleka nga lubuto. Maama n'azaala omwana nga taata tazze. Maama yanaakuza olubuto nga taata simulabako ng'ali ku mulimu. Maama n'azaala omwana. Taata yajja ng'omwana ayina gwali mwaka gumu mu kitundu. Okuva luli nasemba omulabako. Ne tubeerawo. Maama we yatandika okuyiiya. Twalima kuba yali aliko ekyokulimirako. Nnyumba nga weeri nga waliko n'ettaka nga tulima. Maama n'alima, twasimba lumonde ng'olumu naffe. Awo
Kyesera budde bwe twava eno ne bagenda ne banteekawo ku ssomero, ne batteeka ku ssomero awo lyali kumpi, lyali siwala naye lya primary, ne tutandika okusoma bwe tutyo. Ne tubeera nga tusoma nga tudda waka era maama yatulabirira. Nze bannange maama era yatulabirira, naye nze okuva mu buto bwange kirabika sirabangako ku lugoye lwa taata wange. Ndaba maama wange yatugulira engoye yakola ki? Naye lwali olwo ne mbuuza maama, ne mugamba maama taata lwaki tajja? Era maama bw'atyo yangamba ajja kujja, abeera ku mulimu obudde tabufuna, obudda mu kyalo, bwe tebabawa ofu ze babawa zibeera zitini nnyo. Ne tusirika. Jjukira maama azadde omwana, bw'azadde omwana ne tubiirewo era taata tajja. Yajja n'amulaba ku mwaka gumu mu kitundu n'agenda, teyadda. Nga tubeerawo. Oba lwali olwo maama byamutama. Maama nga afumba n'ennukwette, abantu mugimanyi, ng'atunda mu katale bw'atyo nga waafunamu ssente zitulabirira, nga waafunamu omunnyo. Lwali olwo maama byamutama okwefumbiza ennyumba. Kuba twabeererayo ddala, twavaayo oyo omwana ng'alina emyaka gyali 3. Maama ne bimutama, oba awo tunobye naye n'obwonoba. Ate onaanoba ennyumba nga teriimu muntu, onaasiibula ali terina omwagenda akukwata mugugu. Ne tunoba bwe tutyo. Bwe twanoba twagenda twatuukira wa Bukojja, naye seno twatuukira wa kojja wange, muganda wa maama wange, n'atuwa akayumba. Naye bannange akayumba ako nkajjukira bulungi. Akayumba ako kaali mu ttawuni ng'ekuzaakuzeemu, nga y'amaanyimaanyimu naye si y'amaanyi nnyo, naye bannange nga kaswaza. Akayumba nga ka ttaka nga kali ku sseeti. Awo we twatuukira ne tutandika okubeerawo. Twasangamu omukyala kojja wange, naye baali balina na mukyalo, naye oyo omukyala ng'ayagala oba ttawuni simanyi, nga yajja ng'abeera awo. Ate ono muganda we yalabanga muganda wazze n'amuwa ffe ne tutandika okubeera mu maaso, oyo omukyala ye nga babeera mabega. Naye bannange oyo omukyala yatukubya emiggo. Oyo omukyala anko wange. Twatandika okubeerawo ng'agenda n'afumba emmere. Bw'anaafumba emmere ng'agamba oba yali amala n'agirya, bw'abadde agiterekedde ebbaawo ffe ne tuyita waggulu, nze ne muto wange, naye bannange nga tuli bato. Nzijukira obudde obwo nali mu P5. Mbu tuyise waggulu ne tugenda ne tulya emmere ye. Bannange maama n'akuba ffe. Maama ng'atukuba. Maama yakuba ffe. Kyeseera bidde maama ng'akuba. Nga tukyali eri ewa taata wange. Taata wange yali ayina lugabire nga nnene. Naye bannange eyo lugabire yatukuba. Maama ng'akuba. Maama ng'alina omukono ogukuba. Jjukira kati tuweze 3. Naye ono muto. Baatukuba. Omukyala yatukubya emiggo bannange. Emiggo sigyerabira. Lwali olwo muto wange onanzirako ye ne bimutama. Awo kuba twali kumpi, awo we twadda twali kumpi ne jjajja, naye ng'otambulako nga wa mayiro, kanga mbeera kumpi, kuba wali otambulako nga mayiro 7 okutuuka wa jjajja waffe. Muto wange n'agamba, ye yali muvubuka, n'agamba nze okubeera wano nga bankubye emiggo ya bwereere, ngenda ttambula nzire wa jjajja. Kuba jjajja waffe bambi yakola ng'atwagala nnyo. Jjajja ng'atwagala. Era bw'atyo
yatambula n'asooka n'akula. Ku lw'emiggo bambi nga batukubira bwereere kuba nzijukira olumu kuba zaali ssente mbu oyo omukyala yatubbisako ssente n'agamba mbu tubbye ssente ze maama ate n'agamba oyo omuto wange mbu yazibbye era bw'atyo maama n'akwata oyo omwana n'asala essansa bino ebigundi ebya nnyamunyu oba mubitegeera ebisansa bino ng'ayagala mwokya n'amusiba bulungi emikono n'agiteeka emabega bannange n'angamba ngende nkuma omuliro amuteekemu ye tayagala baana babbi naye nga buli bw'atukuba atugamba kimu naye byonna mmwe temumanyi naku yammwe kitammwe talina engeri gy'alimu kitammwe tategeera kitammwe yambonyabonya okutuuka wano nze nali nina ssente zange bino nga sisobola bibeeramu naye mama nga buli wajjukira ebyo ebintu ng'akuba ffe naye banange baatukuba awo kye nakola oyo muto wange bwe yatandika okubula ng'adduka ng'ayagala kudda waka nga bamukwata ng'abagamba nze njagala kugenda wa jjajja wange bw'atyo maama n'atukwata nze n'ono omuto wange oyanzirako n'atutwala ewa jjajja wange ne tutandika obeerayo kumbe maama okuva twajja awo byonna abikola naye nga tetunamalako obudde bungi oyo omukyala yatutandikirako kumbe maama agenza okuva eri ng'ali lubuto ffe tetumanyi oba lwani simanyi ebyo temujja bimbuuza nze simanyi nakati simanyi era kuba ffe twali tulaba nga tata tajja naye nga waliko wa muganda w'oyo taata atuleetera ebintu atuleetera sabbuuni atuleetera biki bwe bityo ffe tebyatukwatako era twavaayo ne tugenda ewa jjajja wange era bw'atyo bwe twagenda wa jjajja wange ne tutandika okubeerayo n'ensoma n'entandika okusoma jjukira erivuddeyo nga ne mu P5 eno gundi saasoma bwe twatuuka eno wono omukyala tetwalwako nnyo twamalako nga myezi 2 ebyo byonna byabeerako nga batukuba bakola ki mu myezi nga 2 nentandika okusoma nentandikawo P5 najja nenjiddamu kuba nali ngimaze naye nentuuka eno ne bangamba njiddemu nensoma P5 ndi wa jjajja wange P6 ndi wa jjajja wange bwe nasoma P6 nentandika P7 nanjaga nze bannange okuva obudde obwo bwonna engato nazambala nga tukyali wansi naye okuvayo twava eri maama gye yali atundira amatooke nga maama alinako ku kasente awo embeera yatabukira ddala nga tetukyalina maama nga takyatugulira ngoye kuba sente tazirina awo bwatyo nemala P7 naye bannange nzijukira saayambala na ngatto za P7 waliko mukwano gwange oyo omuwala oba twali tweddira omuziro gwe gumu kuba namusanga ku ssomero we mu Kisuulu naye banange abaana nga bansekerera abaana nzijukira nga nzija mu boarding naddira eggaali yali yakojja wange omulala si ono yatuwa ennyumba naddira eggaali nenteekako akafaliso nenteekako akabaaga nzijukira kaali kabaaga not case ebino ebya pocket money nze ebyo nga sibimanyi ng'omwana bamuwa sente ku ssomero ne fees zibula ati olowooza mbu bakuwe pocket money bwe tutyo twabeerawo netubeerawo nensoma P7 nengimaliriza nali nina amagezi bambi eseera biddawo mu ssomero omwo nafunamu omuwala olinga nga talina magezi naye nga njagala naye banange omuwala olinga mwagala
ng'olumu nga tugenda mu bibuuzo nga tutuula mugamba ojja tutuula mabega nga mukopesa. bwe tutyo ne tubeerawo ne tubiyita ne mbiyita bulungi ne ngenda. Era olwamala P7 ne ngenda maama olwawulira maze P7 n'agamba agenda kuntwala. Era bw'atyo oba namalako wiiki emu maama n'anona n'antwala. Naye ono muto wange ye n'asigala. Maama n'addira ate n'engenda ne ntandika okubeera naye mukali akayumba akaggwa olubege. N'ono muganda we bwe yalaba nga abantu tebakwatagana, ono omukyala atakwatagana ne mulamu we, omukyala n'amugyawo n'amutwala mu kyalo, ennyumba n'agirekera muganda we. Bwe tutyo ne tubeerawo. Ate sitandise okubeera ne maama wange ne mbeera naye gundi negwako oluwummula luno lwe tubeeramu vaaka ya P7 neggwako. Maama n'anoonyezaawo essomero ntandika okusoma senior 1 n'ensoma yantwala ku ssomero emu. Naye maama ne bwantutteyo talina ssente bulungi. Maama talina ssente yakweyiya era yaddamu n'atandika okufumba bukwette mugitegeera simanyi. N'atandika obufumba bw'atyo. Era nzijukira ku eyo essomero nasomayo taamu esooka nga sasudde fees, n'ensomayo taamu ey'okubiri nga sasudde fees. Bwe yalaba nga ssente nnyingi awo n'ankyusa nga sinakola senior 1 n'antwala ku ssomero eddala lyali kumpi awo. Oyo omusajja yali yakalitandika ne ntandika okusomerayo. Bwe nasoma n'ensoma jjukira nsoma taamu 3 n'engenda mu S2. Naye bannange nengisoma. Bwe nagenda mu S2 n'ensoma era nasomayo taamu emu. Era maama ssente nga tasasula, zijjukira ezo agona amasomero ga private ssente nnyingi. Bwe baali bamubanja nga bamusindikira receipts za kubanja, awo maama ng'akukyusa. Awo n'ankyusa essomero n'alinzijamu n'anteeka ate n'aba bwanziza wajjajja. Ewajjajja eno awo waliyo essomero naye ng'otambulako mayiro lya gavumenti twaliba tusasula mitwalo 3. Kale nazo sizirina. Ne ntandika okusoma. Nasoma taamu esooka nga sisasudde, ensoma ey'okubiri nga sisasudde. Nze nzijjukira bulungi mu secondary ssente ze nasasula ku ssomero zaali zampeebwa waliko omusajja twali tumuyita jjajja, naye nga ku sayidi ya taata oyo omusajja mbu yali muganda wa jjajja wange azaala taata naye baakika. Naye banange oyo omusajja ng'atwagala yazinsasulirako fees n'ansasulirako ne ssente za RIM. Naye bannange nga bagoba nze, bannange nazunga mu kkubo ng'ogenda olwaleero ne bakugobera fees, n'enkya n'okomawo ne bakugobera fees. Naye bannange ng'ozunga mu kkubo. Kyeseerabidde kambazeeko kati ni emabega. Maama bwe yava eri ng'ali lubuto, kuba ffe twagenda olutegeera nga lukuze. Bwe yatuuka eno gye twali tubeerawo mu nyumba ya muganda waawo n'afuna omusajja gwe yafuna. Ffe tetuvuddeyo nga tuli baana 3 n'olubuto, n'ajja n'azaala. Olwo olubuto bwe yamala okuzaala ne tubeerawo. Ate n'addira ono omwana omulala n'amumpa we nadde wa jjajja nga nsoma secondary. Ono omwana n'amumpa nze ntandika omulabirira ate yejjukira ali lubuto. N'abeerawo.
awo baafunye omusajja, omwana n'amuzaala. Bwe yamala omuzaala, jjukira alina omusajja omulala, omusajja awo n'amulabirirako. Bambi oyo omusajja mwebaza, yali atwagala nnyo era nga tosobola musaba kintu. Nzijukira yangulirako ne uniform, oyo omusajja bambi mwagala nnyo. Kuba yali atulabirira nga tosobola genda, bw'ogenze n'ogamba kangende kulabako maama, ng'agula ennyama, ng'agula biki, ng'akugulira soda, ng'abaagala bambi, ng'ayagala abaana, naye nga yali musajja mukulu naye alina amaka ge. Awo ne babeerawo ate ddaba bw'afuna olubuto olulala olw'oyo omusajja. Jjukira alina ono omwana we twajja naye yatugamba wa kitaffe. Naye ffe ng'abaana tutegeera, nze na muto wange yali anzirako, naye ffe tukimanyi. Naye yasobola kuba nga takimanyi ono muto wange, naye nze nga kuba naye mwana mukulu oyinza okutegeera mbeera ki eyaliwo. Oyo mwana kirabika wa taata waffe, kale nze sijja bigendako kuba tebinkwatako. Tubeera awo ddaba bw'azaala omwana, bw'azadde omwana ate awo tawezezza abaana babiri b'abeera nabo, ne babeerawo. Naye omusajja tebaamala budde bungi, nga bwe yamala okuzaala awo baayawukana. Maama ddaba bw'adda mu embeera yamunyiga. Kyeseerabidde bwe twali eri nga maze P7 nga maama antutte. Bannange embeera yali wa maama nga talina kyakulya, ng'asooka agenda agirimira emmere, nga tunoonya emmere. Nze nzijukira bannange, nina okukola nnyo, embeera sigyagala. Nzijukira olumu twagenda w'omukyala gwe twali tukolera buli lunaku ng'atuwa emmere. Maama nga olumu akutuma akugamba genda omugambe atuweeyo ku muwogo, tujja mmukolera olulala. Natuukayo n'enswala kuba buli lunaku mugendayo, n'enkomawo ne mugamba maama agaanye kuba byali bintamye. N'engamba waakiri tusula enjala. Ono muto wange yanzirako, ye yabigaana ebyo n'agamba nze embeera sisobola gibeeramu. N'adduka n'agenda wa jjajja wange. Ne tubeerawo, nze bannange nawulira ennaku. N'olulala nali nsoma awo ku secondary nga maama tananziza eno mu kyalo wa jjajja, nga ndi mu senior 1 senior 2 awo. Yajjako omuvubuka yajja, twali tusoma naye ku ssomero ng'alina omuwala gwakwana, yali muganda w'ono mulamu wa maama wange. Ono omukyala gwe yali atukubye emiggo yali muganda we. Ate bwe yali amukwana nga omuwala oyo yajja kubeerako naffe awo ng'aviireko ng'agenda ku ssomero kuba awo wali kumpi. Naye bannange omuvubuka oyo yasanga nga maama wange afumbye muwogo ng'amusudde mu mazzi, nga tetulina kye tuliirako, nga tetukiyina. Kuba baali boogera ne maama ng'ayogera nga ndaba omuvubuka asembera kulaba muntamu. Nze ne sibifaako. Bwe twadda ku ssomero yagamba abaana, twali awo mu mboozi nga tutudde, n'alyoka n'agamba abaana, osanga ng'omuntu abeerawo mbw'alyanga embizi ng'afumbye muwogo amusudde mu mazzi. Nze bannange ebyo ebintu sisobola birya. Naye bannange bwe yakyogera bw'ati nawuliranga akantu kansaze mu mutima pa nengamba ono ayogera ku nze n'ensirika. Naye bannange kannuma era nakati nkyakajjukira. Ebyo ne biggwa. Eyo embeera gye twabeeramu nga tusaka mmere, nga tukola ki, nga tulima. Nga sinagenda eno wa maama wange, owa jjajja wange. Bwe twagenda wa jjajja wange nabeerayo
awo sivuddeyo nga nakatandika senior 2 najja nga njumaliriza term 3 nengenda mu S3 nzaabu obubona obudde sirabangako ku musajja naye bannanga omuntu nonsinkana mukubo nongamba nkwagala naye bannanga nkukyawa nga saagala kukutunulako paka senior 3 nzijja tuli eyo wajjajja wange awo waliko omuvubuka ku kyalo yali asoma ng'ali waggulu nga neighbor waffe ng'ali waggulu yali mu S5 S5 ng'asoma muvubuka nga jjajja agamba maama we mboyo omuvubuka njaga yasooka ngamba nze mboyo omuvubuka njagala abeere ng'akuyitira mu bintu bya ku ssomero ng'olumu omutwalira ebibuuzo nga bikumalira nengamba kaali naye teyagaana omuvubuka n'atandika naye bannanga olowooza yabimpitiramu olwatuuka n'atandika nangamba nkwagala biki omuvubuka nga nkwatirira nengamba nensirika nze tekyanzigira mulimbo ono muvubuka oba yagala kola kimu era buli lunaku bwe batyo buli weekend nga bangamba genda mwoyo omuvubuka akukolereko nga ngenda tetutandise okweyagala twali olwo nga tetunayeyagala twali awo nga tugenze nga bwe tutuukayo nga oyinza okusalira enamba 2 yali alina ku magezi nga kusalira enamba nga 2 nga omutuwa mutandika okwogera nga mwogera mpozi za ku kyalo naye nga tayogera nga oba nkwagala biki bwe mumaliriza nga mukomayo ewaka ku ssomero nga nina emikwano nze bannanga abawala be bagamba naye nina omuwala ng'omuwala alina omuvubuka ng'amuwa ssente naye bannange nze sitwalangako wadde n'ekikumi ku ssomero nze era n'essomero lye nsomeramu bakugamba the scholar without lunch bana bagamba the scholar with lunch nze the scholar without lunch olina osiibayo enjala nga ekuluma muvubuka lwali olwo yajjayo omutwalo n'agumpa nga talina kyayogedde n'agumpa banange neneebaza naye nangamba naye toziraga jjajjaawo ajja kukukuba nemugamba nengenda nange nengenda ku ssomero nenjooga nina ssente nembuulirako oyo omuwala nemubuulirako nangamba oba akwagala nemugamba nedda azimpadde we kuba abawala nze nali mbawerekera bagenda wabavubuka baabwe nga basulayo bwe batyo nga mikwano gyange naye nga girina abavubuka naye nze nga sibibeeramu awo nange tetutandise okujooga olwaddako omuvubuka yagenda nga ndaba nga nkwatirira lwakuba mpa ssente nga mpa 50 nga bwatyo oba naye baali bazimuwa kuba yali talina mulimu gwakola kirabika naye yali alima ng'alima nnyo naye ng'asoma netubeerawo omuvubuka nange sitandise omwagala yali awo ng'atuma omuntu nga tayagala ng'atuma omuntu mugende mumumpitire yali omuvubuka mukwano gwe nengenda nga tugenda ku luzzi ng'oba oyo akagenda bwoti ku luzzi naye ng'ajja akusitulirako eddomolo n'agikutuusiza ku kkubo ligenda ewammwe nosooka ne munyumya naye nga temwogera bya mikwano mwogera bya ku kyalo biki nze mmanyi mukwano gwange lwali olwo taata wajjajja wange agenda afa yali mukadde ng'ovaawo nga waliko mayiro endala nga 7 n'okusukkamu nga we balaga ogenda okuziika bannange omuvubuka oyo olowooza yagenda ate yali mukwano yagenda n'afuna omukwano gwako
kojja wange waliko yali abeerawo nga muto naye ng'awasizza oba ye second born wa jjajja wange n'abeera mukwano gwe nnyo ate nga buli wengenda wakojja oyo omuvubuka musangayo laba bwafuuka mukwano gw'oyo mukyala kojja lwali olwo oyo omukyala ng'afudde oyo omukadde ng'afudde nga bagenda omuvubuka najja bwe yajja n'angamba njagala tubeereko wamu jangu tubeereko wamu ne mugamba wa n'angamba jangu tugende nkulage ne tutambula kale no bandese waka kuba nze nasigala waka kuba yaliko ono omwana gwendabirira wa maama wange ne bangamba sijja mutwala ku lumbe nina okubeera naye bannanga omuvubuka twali awo ng'atandise okunkwatirira n'anduma nsinga waliko sisita yagamba bannange omuvubuka no nange natandika omwagala twatundula vanira nze bannange abaana bagamba mbu bamanyi mbu vaginite yaabwe bwegenda naye bannange eyange saagitegeera oba yagenderaawo simanyi sijja kukibagamba simanyi sijja bagamba mbumanyi simanyi oba nagiruzinga nta naye kyemanyi oyo omuvubuka ye yaginzijako naye simanyi budde ki sijja balimba kuba oyo omuvubuka twagezaako emirundi nyingi nga nange jjukira nina bali abawala babeera nga bagenda wa boyfriend waabwe nga batundula vanira nange nengamba lwaki nange sibeerayo n'omuvubuka wakiri nga mpa ssente jjukira ntandise okumpa obusente tebwendya ku ssomero ne tubeerawo tutandise okweyagala naye nange okuva bwe yankwatirira bw'atyo ne tutundulamu kavanira natandika okwagala omuvubuka kyemanyi namwagala n'okusingayo bwanjagala ekyo kyemanyi kati ddaba ne tubeerawo olwo tebaabitegeera ne tumala ne tudda mu nnyumba namperekera nanziza ewaka nenzigula bulungi oluggi kuba bwali kiro ssaawa nga 2 nenzigula bulungi oluggi neneebaka n'omwana oli wa maama yo nali mbeera naye ne tubeerawo nenkeera nengenda netubeera twali tusoma enkeera nengenda ku ssomero nensoma bulungi nenvaayo naye awo omukwano ne gutandika nga tubeera wamu obudde bwonna nga tubeera wamu kuba wa ku kyalo ate kumpi ekuba osalamu busazi bwoti ewa jjajja wange osalamu busazi bwoti n'otuuka owaabwe w'abavubuka oyo omuvubuka era nembeerawo nga ndi naye nga wampayo obusente awo twatandika okutundula vanira bwayagalidde nga tutundula nga yamanyi lwali olwo waliyo pate ku kyalo nga waliko omukyala n'omusajja nga bagattibwa netugenda netwatendinga pate naye buli omu yajja bibye kuba ffenna tuli ba ku kyalo buli omu azze kwatendinga bibye naye waliko omuwala omulala nga wali ku kkubo naye asoma ku secondary ffenna tusomera ssomero limu oba naye yali amwagala simanyi nali mpitako nga ngenda waka nasanga nga batudde n'oyo omuwala ng'amutaddeko amagulu kuba bali ku kkubo nze nenyumira ne mbatunuulira osiru ne bongamba gendayo olabe nze bwe nagendayo nenyumira ne mbuuza omuwala kuba oyo omuwala yali akimanyi oyo omuvubuka mbu tweyagala nenyimirira ate onuyo omuvubuka n'aswala n'adduka ye n'asituka n'avaawo n'agenda n'atulekako ffenka netubeerawo omuwala nze sirina kyenamukola sirina kyenamugamba bannange ebbuba ly'obuto sirina kyenamugamba nentambula nengenda
nenzira eri mu ppate n'ewakasa agenda ng'ekisungu kinzita nkiwulirako mpulira ekisungu kinzita ntuukayo eri nenkwata mukyala kojja wange mukyala kojja ate oyo kojja yali mukwano oyo omukyala kojja yali mukwano gwange oyo omukyala kojja yali mukwano gwange naye bbaawe oyo kojja wange mukwano gw'oyo muvubuka naye nga tebakimanyi mbu tweyagala naye nemugamba naye kojja mukyala anko okimanyi nsanze gundi ne gundi nangamba mweyagala nemugamba biki nemugamba ye ate nze mwagala nangamba ngenda kwogera naye kuba naye yali agendayo nga era bw'obeera mukwano wa famire boona oba olina okwogera nabo muvubuka n'amuyita bwe yamuyita nange nga wendi n'amugamba tujja bimaliriza nze nja mmunyonyola nga bwekiri netugenda bwe twagenda ate omukyala anko n'agenda ono andise mbw anyonyole naye bannange oba yanyonyola biki talina nekyeyaŋŋamba twatambula butambuzi nangamba jangu mperekereko netugenda katutuuke eyo jjukira obudde butandise okuziba buzibyazibyemu saawa ng'emu kitundu awo tugenda nemuwerekera naye bannange n'agenda eyo yantundulira vanira mu nsiko netubiirayo nno twalwayo nnyo kuba twagenda saawa ng'emu kitundu twakomawo nga saawa 3 okukomawo mu mbaga nasanga nga maama wange ng'anoonya n'oyo omukyala anko nga baamubuuziza n'abagamba nze nabalese awo simanyi gye balaze bannange nga bannoonya era bandabako bwe bati ne bangamba nno bakunoonya bamama nga bwe batambula bwe bagenda eri wabwa omulenzi nga bajjayo maama waabwe nga bamugamba ebigambo mutabanyiiwo ayonoonye omwana waffe biki bali wamu biki nga bayomba kumbe omuvubuka yali adduka misinde n'abalaba n'awulira ng'ettoko nnyingi ng'abantu bawogana bayomba n'atandika obbagenderako nga byonna bye boogera ng'abiwulira ate nange nembalira kava nga byonna bye boogera nga mbiwulira naye bannange waka okuddayo nengamba leero ngenda kuddawa obwo obudde nali mu S3 ng'eggwawo term 3 netubeerawo awo netutandika nga tumaliriza ebibuuzo bya S3 nga tugenda mu S4 awo netutandika okusoma oluwummula nga naye muvubuka nze ndi naye tweyagala bitya oba olubuto nalufuna ddi simanyi sijja bagamamu nalufuna ddi kuba awo twatandika kubirya bwetutyo nga tweyagala wansinkanidde nga yagenda ku ssomero ng'agenda naye buli weekend alina okukomayo waka bamubuuza kiki ab'ewaka nga tebabitegeera ab'ewaabwe nga buli weekend akomawo ajja kusinkana nze lwali olwo nga tusoma luwummula lwa S4 netugira lwali olwo nga tusoma luwummula lwa S4 nga mpulira nsumagira naye bannange nsumagira naye kyemanyi nasumagira nga buli omusomesa ajja mu kiraasi nga nsumagira lwali olwo olunaku lwe nategeera mbu nze we natandika osumagira saaba bifaako mbu oba ndi lubuto oba biki mututuze buzi lwali olwo ne ngamba olunaku lwe nategeera mbu ndi lubuto kuba nanyumizaako mukyala anko wange nengenda nemugamba bambi mukyala yali best friend wange kuba nagenda nemubuuza abakyala babeera lubuto bafaanana batya
nangamba oli lubuto kuba naye yali tabategeera. Nangamba oli lubuto nga mpulira amabeere gansiiwa okukanyigako bwenti ng'avaamu amata. Naye bannange mukyala anko yadduka emisinde ng'ayagala kaaba. Nange nangamba mwana gwe oli lubuto, oli lubuto, oli lubuto. Okubazako emabega oyo omukyala anko bwe yabitegeera mbu tweyagala n'oyo omuvubuka nangamba genda ku famire ojja kufuna olubuto. Era bw'atyo n'ayogera n'oyo omuvubuka n'amuwa gwali mutwalo. Ne tugenda ne bankuba akayiso, kumbe akayiso bakankubye nga maze okufuna olubuto. Twabeerako era bw'atyo olunaku oyo omukyala eyangamba oli lubuto nga nze mbuusabuusa nnyo ndaba bwe nkitegeera ne jjajja wange lwakitegeera yali andabyeko ku maaso n'agamba ye nga oyo omuntu omukulu n'agamba ono omwana ali lubuto. Bannange ne ku ssomero saagenda nakoma mu kkubo nensinkana oyo omuvubuka ne mbimugamba n'angamba naye bannange nange mbadde ngenda ku ssomero naye sijja kgenda. Yali genda kubeera Mande, sijja kgenda. Ne tugenda twabeera eyo naye bannange olwo omuvubuka ng'alina amagezi ng'agenda n'akuteeka mu nsiko ne mutuula n'agenda n'atambula n'akuleetera ebyokulya nga mutudde mu nsiko nga mutudde muyinza okumalayo essaawa nga 3 mutudde nga mwogera. Naye bannange ng'agula amandaazi donuts ng'aleeta ng'agula soda nga tulya. Ffe twali tetulina za loogi. Nga tubeerawo lwali olwo wewakajjukira babitegedde, jjajja abitegedde. Jjajja n'akubira maama, bwe yakubira maama n'ajja. Bannange maama yajjanga mukambwe naye yali tanaddayo kuba nayo ku pate yaliko. Nayo ku pate yaliko yali tanaddayo eri ku kayumba ke. Yali tanaddayo. Ne tubeerawo. Maama kye yakola yangamba nkuzaalukuse mwana gwe tokyali mwana wange kati kankimanye munazaala loosi nakola loosi okuzaala omwana w'obuwala. Nali nsaba nnyo abaana abawala naye nze abawala nedda sikyayagala era tokyali mwana wange. Bw'atyo n'angamba n'engoye zonna ze nakugulira zonna z'oyina ngenda zikuggyako nga manyi maama asaaga. Maama tasobola kunziggyako ngoye zange. Bw'atyo maama yakwata engoye zonna n'azinjizako zonna n'azitwala. N'addirira blanketi yali n'ebikka n'agitwala. Nali nina peya ya ssuuka naye n'agitwala. Naye bannange n'ensigalirawo awo. Bannange nabonaabona ku lubuto. Olwo olubuto lwambonyaabonya kati n'enyimirira awo. Ate n'agamba jjajja wange toddamu muwa mmere. Tetujja kuddamu wano muwa mmere, tetujja muwa kintu wadde n'ekimu kuba yonna yeesiwaliza atwalidde olubuto ku luggya. Oyo mwana waani atategeera. Naye bannange nawuliranga ensonyi naye kyali kingumya kimu. Omuvubuka tanyeegaanye naye taneegaanye. Talina muntu gwe yali ayogeddeko naye. Mpozi bwe baatandika okuyitingana. Maama yatambula n'agenda gw'oli omusajja gwe nabagambye eyali angulira gundi eyangulirako yansasuleko olulimi n'ansasuleko ne fees bwe mpita nga jjajja wange naye nga baluganda ne jjajja wange azaala kitange n'abimunyonnyola. Bwe yabimunyonnyola n'amugamba era yabimunyonnyola ng'akaaba kwe kumuddamu okwo kwe kuzaala toyina okukaaba
kuba naawe maama wo wamukaabya nnyo amaziga, maama wo naye wamukaabyako, era tolina okukaaba, olina oguma otuule ne muwalaawo oyogere naye akubuulire lubuto lwani, naye si kukaaba n'okumukyawa. Bw'atyo bwe yamugamba. Maama yewe tebyuliriza. Era bw'atyo maama yatandikirawo, bannange yankyawa, maama yakyawa nze bannange olubuto, naye Katonda n'amanya ebintu. Abantu bafuna embuto ne batandika okwagala kulya obulungi, ne batandika nze bannange sirina kintu kye nali mpuliddeko nga njagala, tekiriiko, oba kuba nali sirina. Naye omuvubuka yambeererawo kuba yajja oyo mukyala ango yamuyita nga yekka ate naye tayagala anka akitegeere. N'amuyita n'amugamba, ggwe omwana oyo togeza n'omwegaana. N'amugamba nedda. N'amugamba togeza n'omwegaana. N'amugamba nedda. N'amugamba njagala omulabirire. Jjukira ebyo tubikola. Maama ye tamanyi. Maama tamanyi. Era ne tubeera era bwe twatuula bwetyo nze nawulira nga ngumye nga ngamba nina omuvubuka ekirungi, era maama ne bayayoma nga bimpitako. Naye bannange nagejja. Buli lunaku maama nga nvuma, naye bannange nga ngejja. Nga nfuna omubiri. N'ekirala, obudde maama bwe yanzijjako ebintu byonna, ono nazaala wange eyandibadde nga ono nazaala wange maama w'omuvubuka yampita n'aŋŋamba mpulidde, kuba yali abikola maama n'abyegeya mu bantu, nabimuggyeko biki agenda afumbirwa biki. Omuvubuka maama w'omuvubuka n'aŋŋamba, naye nkulaba okyali mwana muto. Kuba oba yasooka n'agenda ne mutabani we simanyi. N'aŋŋamba, gwe kati ojja kuyingira mu maka ogasobole kati. Nze n'ensirika kuba byonna by'aŋŋamba sibitegeera. N'aŋŋamba naye nja kukulabirira, nze nja kukulabirira. Omuvubuka jjukira akyasoma, naye babadde bamuwa fees. Naye bannange omukyala oyo Mukama amuwe omukisa nazaala. Teyansuula wansi. N'akwata n'aŋŋamba, nawulidde mbu baakuggyeko engoye zonna. Ne mugamba bituufu. Nze nali sibimugamba, mpozi abantu bakukyalo nga babimugamba. Nange ne mugamba bituufu. N'agenda bw'ati mu katale, yantwala, yangulira engoye, yali biteeteeyi 2, like maternity. Nangulira leesu 2, nangulira engatto. Nangulirako ne blouse, yali neneneneko okuba twagenda wamu. Nanga naye bannange oba bamawole bw'anaabiraba taabisuule, nangulira n'essuuka, peya yali emu. Nanga mubeera nga weebiika ebyo. Naye bannange ewaka nga nakyawayo, maama nga saagala mutunulako, maama nga nvuma, naye nze nandibadde mwagala. Naye maama nga nvuma, jjajja nga nvuma, okufunako eddembe nga ndifunira wa mukyala kojja. Awo wengenda n'entuula, era mbeerayo kuva ku makya, era ssaawa 12 abantu baali tebantegeera nga babuuza oba ono omuwala asula wa, ng'abantu bangi babuuza oba asula wa, nga tebamanyi. Nga nsula eno waka wa jjajja, nga nsula waka wa jjajja, nga naye ssaawa 12 nkeera nnyo, nengenda wa mukyala kojja n'entuula. Era ogenda okuzuukuka bali bansanga mu ffumbiro, n'oyo kojja bangu, kojja teyanvuma, sijja muwayiriza musajja wa Katonda, kozi yali ankumaakuma. Nangamba naye bannange ebintu bibeerako, baaba yandibirese bino ebintu biki abaana abo nga bwe batyo, naye yali nsobi, naye tebasobola bawuliriza kuba oyo omuvubuka mukwano gwabwe, nga bamanyi ono bamuwolereza. Era bw'atyo n'oyo mukyala kojja wange nazaala we yamulumbako oyo jjajja,
yamulumba n'amugamba gwe wajja wano kwonoona abaana ddaba ono bw'omwonoonye n'ogenda nomukangira abasajja. Naye kwe kumuddamu nze mwagala nkole ki? Mbu kati omusibidde wano, bw'anajja wano beera ng'omugoba, toddamu mukkiriza okubeera wano n'okumuwa emmere, feeri twamugoba. N'ababuuza ate mwagala agende wa? Talina gy'alaga, talina taata wa mulina naye tafaayo, mwagala alage wa? Yemmwe mwamuzaala, temugenda muzaaluka ne bamugamba nga muzaalukuse naye ajja kubeera mwana wammwe. Nabyo omukyala era bye baali boogera nga tabiwulira, tabafaako, naye bannange baavuma omukyala oyo. Ebyo bandibadde bavuma nze kuba nali mbadduka nga mbalaba bajja kuwa mukyala kojja nga nziruka emisinde, sisobola kuyimirirako awo nga mmanyi maama ng'avuma nze. Bannange nze navumibwa. Lwali lumu ng'olubuto lwange olwo byonna byo mbikola. Ebyo byonna weebiri. Olubuto nga lukula. Olubuto lwali luweze emyezi 7. Maama onaatandika okuleeta omukwano. Maama wange atandise okunsonyiwa. Maama nga akusanga nga weebasa olumu ajja nga obudde alina okuzuukuka ekiro nnyo ng'amanyi kati wayingidde ennyumba weebase. Ng'ajja akulingizaako, akola gwakulingizaako bw'ati naye tasobola nakkubuuza mbu oba oli otya. Tasobola. Olumu yansanga nga neebiisa akagundi, akaleesu kaali kajjajja. Bannange omukyala yajja n'akanzijjako. Yakanzijjako. Nga naye bannange empewo yakuba nze olubuto okuva lwe nawufuna. Jjukira nazireesuuka bazingulidde naye bannange ojja zireeta yewaka. Era nazikwata bulungi neziteeka mu bbaaga, mu kibaaga. Nenziteresa mwamukyala anko ne mugamba zijja kunnyambako mu kuzaala. Era nze omukyala oyo n'abitereka. Mpozi zino mateneti ezo nazambala. Naye bannange nazo baazoogerera. Amuwadde mbu nazaala we yamuwadde biki amutwale bagende batandika okubeera wamu. Naye bannange bansindiikiriza mu bufumbo obwo. Naye Katonda yaliko. Katonda yandiko. Saagendayo. Bwe batyo. Bwe baalabanga sigenze. Ne bamulumba ne bamugamba tugenda kuyita taata we. Kuba omwana naawe omulemeddeko. Oyo balumba nazaala wange. Tugenda kuyita taata we. Kuba naawe omulemeddeko. Baali bamaze okuwulira oyo nazaala wange yali ampita. Bwe yawulira nga mbu banzigyeko ebintu byonna ng'amaze okungulira biri ebintu n'atandika waakiri mu wiiki mirundi nga3 ng'afumba emmere. Ng'ogenda okuba oliawo ng'otudde wa mukyala anko nga bakuyita nga waliko akaana nga kaze. Wali yali wabeerayo akawala nga kato nga kaze nga kakugamba maama akuyita. Ogamba leero bampitira ki? Ng'ogenda yena nga mweraliikirivu okutuukayo ng'akujjulira n'akugamba lya era bw'owulira ng'olina ekintu kyonna ky'oyagala kingambe nze ngenda kikuwa. Naye bannange omukyala oyo Mukama amuwe emikisa. Omukyala oyo yambeererawo. Naye bannange nze kale sisobola nabimugamba kuba mu buvubuka ye yali ampa ssente ng'alaba ng'oli awo ng'obuki buli kujja buli wiikendi ng'akulekera ssente akugamba zino zikuyambeko bw'oba olina ky'oyagala okulya zikuyambeko. Naye nga nze siina ne kyendya ndi awo. Nze emmere gye nali njagala lumonde. Tombuulira ate mu nnimiro nga weeziri mukyala anko ng'abirina. Obudde bwatuuka ng'olubuto lukuza oluweze emyezi 7. Omukyala n'agenda n'agula ebintu by'omu ddwaliro. Maama n'abagambye mbu yakomezezaawo omukwano n'atandika okunjagala. Kumbe maama alina kaabala. Nze kesimanyi. Naye nga terunaweza 7. Lwali luli mu myezi nga 5. Maama n'akubira taata.
jjukira mbagambye taata nze okumulabako kwange kutine emirundi nsobola ogibala okuva we nazaalibwa ku myaka eno gye nnina nyinza ogibala. Era taata bwe yawulira bw'ati mu mwala we era yamugamba mwala we ali lubuto n'omusajja yamufumbira bwe bano mbu kye yasooka omubuuza byonna bitegeera nga obudde buyise mbu yasooka n'amubuuza balinamu ku kasente. Kyako kawedde ako bwe kaggwa mukwano wetukomye taata abuuzizza maama w'omuwala nti balinamu kasente. Abantu bangi bakutte ku milioni 10 bakutte ku milioni 3 naye nga bazikutteko oluvannyuma lw'okubaako bye batulugunya naddala abo ababa bafunyisiza abaana baabwe embuto. Olumu ndikolako research nzuule akasente ako bwe bakatadde katera kukola katya, katera kubagasa katya, naye tutandikidde awo ekibuuzo kigamba balinamu ku kasente. Ekitundu ekyokubiri kiri okuba nga kitandikira olunaku olw'enkya, naye waliwo byenjala tunotinge. Ekisooka njala mukitegeere basisita, abaami abamu, abakyala abamu bakoze ssente oba bafunye opportunities, basomye ne bafuna emirimu emirungi ne bafuna omusaala omulungi, aye ne basigala nga bakkakkamu. Naye waliwo abakyala abakoze ssente ne bamera obwawaatiro ne bafuuka bazibu nnyo 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 nnyo. Kati bw'osanga omwami akyakwagala ng'omwami ono mugezi ekimala, tulina engeri oba abaami abo balina engeri gye bayinza okupulootingamu okukwavuwaza ng'oluusi tosobola nga kiditekitinga naye n'akwavuwaza n'adda wali waakwagala w'onoomuwulira. Kituufu eri abakyala balina ssente nga bawulize nga Bayibuli bwegamba nti abakyala mugondere nga babbammwe, muwulire nga babbammwe, negamba abaami mwagale nga bakyala bammwe oba abakazi bammwe n'amagezi. Kakati abakyala abamu bwe bafuna ssente ne baba bazibu nnyo. Kati omwami kyava kola omupango n'agamba nti ono sijja ttawana naye, akupangira ababbi, tebakutta tebakurepinga ng'oli bwe twawulidde senga gwe baayingirira ne bamurepinga. Nedda ne basobola okukwavuwaza, asobola okuyita mu kwewola. Ssente yo najja nga yazisuula, zajjamu teziddamu okakana ngozze ku ziro nawe kati wano wenkwagalira. Olumu abamu bamanyi okuddamu n'akumoldinga n'akuyamba okuteekateeka mu kusigala ng'okyali mukkakamu ate ssente ne mudamu ne muzikwata. Abamu agamba nti omukyala kabeera awo nja sobola omukolera buli kye yeetaaga. Eri abamu abasobola okukikola, abamu bayinza okuba ate nga bakona nga takyabikuwa byetaago naye nga ate n'okukola taagala okole. Naye njala kutegeeza nti kisoboka nnyo abaami bangi gye bali. Tutula mu meeting ulina munyumyanyumyamu awo mu kibozibozi by'abasajja nga mukazi ono bwe yafunye ssente, mukazi ono bwe yafunye n'akupangira ku mulimu ne bakugobayo, ne bakugoba. Abamu bwe mutuuka ku mirimu abamu ne bafunyeyo abasajja abalala kubanga afunye abalina ku ssente bwe bityo. So ekyo njala okimenye nti abaami bakikola naye ate teweekwasa kola okunoonyereza okumala. Ojja genda obuukira omusajja muleppuke ng'ogamba Sozimo yagambye nti gwo njavuwaza. Sinagambako nti omwami wo yakwavuwaza, ngambye abaami basobola okuba nga bakikola. Kakati kiri so funny, it's a challenge erifa abasajja. Abaana ne baba nga wazaala abaana ne bakula naye ng'omwana tasobola kugamba nti nze mbala engoye eddadi zeyangulira 2. Ate abamu wadde okugamba nti kale eddadi yawanga mami ssente n'agenda atukulira engoye kyanjawulo, naye ng'omwana bw'abala talina lugoye lwe yayambalanga lwa taata. Kati nekyo tekikwewunyisa, osanga n'abaami ng'alina omukyala batambudde emyaka 10 myaka 20 ng'omukyala talina ngoye 2-3 z'abala ng'omwami yazigula naye ng'amuli mu maka omusibo bali wamu mu nnyumba yemu mu kitanda kyekimu. Kyakuswala era njala kutegeeza nti kyamutawaana eri omwami yenna. Ntera nnyo okukyalenjinga ddayo otunule mu wardrobe namwe otunule omukyala waateeka engatto olinako pairs mmeka, omukyala ayambala essaawa olinako mmeka, ayambala ebiteeteeyi olinako bimeka. Bajjamu kwambaliza naye ng'alina engeri gy'abeebazaamu gy'otasobola kutegeera. Kakati abaana bano ne bamaama naddala single mother waliwo ensobi ekolwa naye ng'abamu tebagigenderedde oba nga tebabadde sensitive kimala okumanya nti guno mutawaana guba guboolekedde. Abazadde abamaama bangi batoba n'abaana baabwe nga bataata tebali mu bulamu bwabwe.
kati obukambwe bwe balitadde ku bataata ne bajja babuteeka ku baana ne bakola ensobi ey'okulangira abaana obusiru bwa taata wammwe alina kikyanyamba, taata wammwe malaaya, taata wammwe mbizzi, taata wammwe embwa, kugamba abaana bano golowooza nti oboonoonera between them and their father, naye osiga ekifaananyi ekiri jeno ku baami bonna.